Faadi TV jimbaniriza kade kano mwasibye mutya mwena muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kale mbatimudeka abali ekata Saudi Arabia basinza mu gwanga erya Oman bebasa nembagamba nti muri bamanyi nnyo kubanga mugiye kumirako bagita Faadi TV UG. Comment section weri yabo bakabuntira mu comment section atosigayenga oji following bagita Faadi TV UG. Mwebale nnyo mwepalire ddala mwena abagiye kumirako comment section weri yawo obaka buntira mu comment section atosigalenga oji following rapi awulira yetamidwa Bindeeba era bateekateeka genda mateeka kuwawukana luvannyuma Bindeeba okulabikira mu katambi ne Kusasira nga beemoolamoola akiraga nti Bindeeba yasulawo dda rapi era nga bateekateeka kuwawukana obuzibu tewali amanyiwa we bwava bo nga bo be bamanyi obuzibu we bwava bonga bo be bamanyi ekyakola ki be bamanyi ekyabavirako kubanga abaawukana bonga bo bakimanyi bonga bo ekyabavirako kubanga batuuka okubanga bakola divorce ebintu byongedde okubanga byo bikaluba ku side ya mukyala rapi mukyala Precious Remy Bindeeba mutuusiza wala nnyo Bindeeba bamulabanga e Canada nga basinga bawakana bagamba lwapi bya kiwaani ne Kusasira nga babalaba muzikirapu wabula nzikineewuunya kati Kusasira ne Seruga bali biki abasinga bagamba nti oba olyawo Kusasira aleka yaloga bbawe Seruga yaloga bbawe Seruga gwate buli kadde kyokka mukyala bakyali bafumo ne Seruga kyokka akatambi kafulumye nga bali mu kwemoola nani ne Bindeeba rapi ayagala divorce essaawa yonna ndowooza bagendako bakola divorce bawukane ebyaddala kiraga ndowooza Bindeeba takyasula na waka asula wa Kusasira oba olyawo Kusasira ne Seruga ndowooza baayawukana dda nabo oba olyawo naye tumanyi oba baayawukana Kusasira ne Seruga naye era kiraga nti bayinza okuba baayawukana okubanga Kusasira adda mu kamera ne beemola ne Bindeeba kibategeeza nti omusajja baayawukana dda n'omwami we gwe yali akola ki n'omwami we gwe yali alina kiba kitegeeza ne Bindeeba naye ndowooza agenda kuba ayawukana ne rapi era bwetegeeza information etambula ku mitimbagano akadde kano eraga nti bateekateeka mpapula za divorce ebintu biri serious bangi bavudde nga balumba Kusasira nga bagamba lwaki oyingira mu relationship yabano lwaki wabbye musajja wa muno abasajja tebababba abakazi abasinga kyabaleba okutegeera nti abasajja tebababba n'omusajja aba yagadde ekintu kyebabba kyonza gamba nti omuntu yakibbye kyekintu kati nga bw'onaakwata essimu n'ogitwala kuba essimu teyogera tesobola kugaana naye omuntu oyogera otambula nawe oba oyagadde bannaye tuve mbyogamba yababa wa muno biki ebyo bya kisiru bya kiweewe teri musajja gwe babba omusajja aba mu muntu oba otegera nawe oba olina okwesalyawo n'ogamba sijjagera ninawe oba oyagadde tewali nze nkuwadde example nti ekintu kye bayinza okubba n'ogamba nti yakibbye essimu ebintu tupwe bityo ssimu radio TV nagizo n'agitwala eyaba agibbye nga tomugambiba nga togimuwadde eyaba agibbye bayinza okubba naye omuntu obuntu bw'ate yabba mukazi wange yamubba ozanya gwe n'okuzanya gwe babba abeeranga Bindeeba nga amwenyenikira mu kakamera nga balikodinga akatambi ne Kusasira bwe baba bamubba oyo gwe babba abana ku miguwa nga musibe nga inanyiize ali maziga naye Bindeeba yabadde namukumwenyereketa mu kuseka ogamba nti bamubba rapi byatabusedde ku saidi ye Kumusofi yamukolimira abasinga bagamba esalaza Okumusofi zitandise okukola ne rapi ne bagenda kumulekawo n'omwana ate ng'akyali bebi kyajjazaala omwana bambi kyokka akazaalira omusajja naye abasajja bazibu nnyo baaba sajja yetagala kumanya agamba gwe amanyi oba ozadde tukole divorce bagenda mu divorce essaawa yonna era nga bwetegereza bulungi bateeseteesedde empapula bafunye bannamateeka era bannamateeka beyafunye ku kkooti ya Buganda Road mukulu Bindeeba Raymond yafunye dda bannamateeka kyabategeeza nti Bindeeba yasinga n'okwagala divorce oba kiki gundi kyamukoze rapi yakyaye nnyo rapi ate n'akamala
okubanga ne bannamateeka y'abanoonya abanaabayambako okubanga basalininga empapula ezo okonfaminga divorce yaabwe yamukowe bubi nnyo mukazi watu rape yonna gy'adalaga omusajja ekomye mu ki ekomye mu bbanga ekomye mu bbanga mukazi watu kanyabo kaweddemu dda aka rape byebyo muko ebitambulatambula akadde kano ku mutimbagano naye ng'omusajja tebamubba ebyo biboozi by'amaluwa teriyo omusajja gwe teriyo omukazi gwe babba omuntu yenna ng'otegeera bulungi tebasobola kukubba tebakuwambye kale basobola okumuwamba naye kati omuntu gwe bawambye abanga Bindeeba ebiseera singa abasajja abakwata abasajja ne bakazi baabwe ng'osanga amukutte ng'amusibye emiguwa amba basanga nambuliri nga bali mu kunyumirwa kati bwe baba bamuwambye oyo kabalina mu ssanyu baseka bwe beemoola baba muwambye oyo ebyakisibe ebyo njogera sobanga yabba musajja wa munne yabba mukazi wa munne byakijege ebyo bannange era abasinga mwalirekeddeawo okukola ki mwalirekeddeawo okubikozesa mazima mwalaali musubscribinga temunyigene kale bagita Faad TV ugi byebyo ensonga za divorce rape ebintu bimukyukidde mukazi watu ali maziga nga okumusofi we yali mu nnaku naye bamumututte ate Kusasira alabika ndoza yabikama bayawukana dda ne Sserugga balabika bayawukana ddala ebyaddala bye bulungi mwelaba